siriiko kye namusobya era ne mu maaso go Ayi Kabaka sirina kabi konna ke nakola. Kabaka n'asanyuka nnyo nnyini n'alagira okuggyamu Danyeri mu mpuku. Awo Danyeri n'aggyibwa mu mpuku nga tewali kabi konna kamutuuseeko kubanga yali yeesize Katonda we. Amiina. Okitegeera yali yeesizaani Katonda we. Kati ensolo zaategeera mission ne zikola ekyo ekisaanidde. Tubadde tubawa example nti oba ensolo esobola okutegeera assignment egiweereddwa naye ate gwe omuntu Katonda gwe yatonda. Laba ate ng'empologoma ezo bw'oziwa baali bazisiibizza enjala nga baagala zimeketemekete Danyeri. Naye nazo bwe zaalaba malayika bwe yayingira mu mpuku n'azisiba emimwa bwe ne zikkuta. Zaalaba ng'omusajja Danyeri musajja ajjudde amafuta, aliko mission, aliko papasi, tezaasobola mulya. Kati naawe ali eyo ng'oliko papasi, ng'oliko obuyite, ng'oliko amafuta ga Katonda, embeera tezigenda kuluma kubanga obukumi bwa Katonda bukwetoolodde. Amiina. Bwayetooloola Danyeri. Amiina. Tweyongereyo mu maaso nga tukyayiga webale kusoma lunyiri olwo kubanga ekyo yakulabirako kinene nnyo okutegeera omuweereza waawo aba ayimiridde. Tugenda okweyongerayo mu maaso kufuna kutegeera nti omuntu wa Katonda ayina aweereddwa amaanyi n'okutegeera nti kasita omala okukkiriza Kristo n'ozaalibwa okubeera omujja oweereddwa obuweereza bwakukola ki. Tugendeko olw'okutabaganya. Tugendeko mu Bafiripi essula 2 olunyiri lwa 12. Bafiripi essula 2 olunyiri lwa 12 lugamba kale abaagalwa bange nga bwe mubadde abawulizze bulijjo nga ndi nammwe naye kaakano nga siriiwo mweyongere okuba abawulize mutuukirizenga obulokozi bwammwe bwennyini n'okutya n'okukankana. Amiina. Kale abaagala bange nga bwe mwawuliranga ennaku zonna singa nze weekola ki wembeerawo lwokka naye kaakano okusinga ennyo nga siriiwo mutuukirizenga obulokozi bwammwe. Tugenda kunnyonnyola ekyawandiikibwa ekyo si okuteekamu ebigambo byaffe naye ekyawandiikibwa kyekyogera kubanga emirundi egisinga abavunuzi bangi n'abayigirizwa bagambye nti tukolerere obulokozi bwaffe. Tosobola kukolerera bulokozi kubanga omanyi lwaki tosobola kukolerera bulokozi oba saddaaka z'ebisolo bukaamukuukulu n'enjiibwa ze baawangayo mu ndagaano enkadde tezaasobolanga kuggyawo kibi. Kati gwe nange tusobola kutukolera kutya obutuukiri obulokole. Problem weeve omanyiwo bwe tusoma lwa 12 lwokka we tukoma agambye naye kaakano okusinga ennyo nga siriiwo mutuukirizenga obulokozi bwammwe bwennyini n'okutya n'okukankana. Ne tukomaawo. Obutuukiriza otya n'okutya n'okukankana. Olina ki ky'olina okukola mu kutya okwo n'okukankana? Ansa eri mu 13. Kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okulungi. Kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okulungi. Kati ani akola? Njagala tusomeko mu King James kubanga King James erina bwekijjayo mu luzungu bwekireeta olw'13. Abafiripi 2 tusome olw'12 n'olw'13 ne kanve ku lw'12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence, only but now much more,
in my absence, nga siriiwo, work out your own salvation. mukole obutukuvu, mukole obulokozi bwammwe with fear and trembling. mu kutya n'okukankana. Wano tagambye nti work nti mukolerere. Mukolerere. Work out. Kati kyategeeza when you are working out, Kristo ali mu ggwe y'oyo alabisibwa, kyavudde atugamba mu 13 kubanga nga Katonda yakoza mu mmwe okwagala. So kati obutukuvu buno, obulokole buno, Kristo bw'omala omukkiriza n'abeera mu ggwe. Yes. Omwoyo omutukuvu akolera mu ggwe. Yes. N'akuyamba okuggyawo ebyonoono, n'akuyamba okuggyawo weakness, n'akuyamba okuggyawo obusungu. Si ggwe weekolerera. Tosakolerera amaanyi ga Katonda agali mu ggwe ge gakuyamba okukola obutukuvu obwo. Kyova laba tulina okuddayo ne tusoma ebyawandiikibwa nga tulina amaaso ga Kristo. Bwe tusoma nga tulina amaaso agaffe ne tuddira endowooza zaffe ne tuziyisa mu byawandiikibwa, tuba tugenda kufuna kikyamu. Kristo yatuwa obulokozi buwa, si bwakolerera. Toyina kusaba nnyo, toyina kusiiba nnyo, toyina buweera saddaaka. Kino kirabo kyakuweebwa buwa. Naye olw'okuba tubadde tujja tusoma bubi ebyawandiikibwa nga batugamba olina okukolerera ennyo, osiiba nnyo. Empeera eno gye tukolerera si ya bulokozi. Empeera gye tukolera kwe kubuulira enjiri. Bwebale nnyo. Empeera gye tukolera eyo omukulu Mukama gy'agenda tugamba kwe kuyamba omuntu abadde mu mitawaana n'ava mu mitawaana n'omulokola mu mitawaana egyo. Eyo y'empeera ey'ekitiibwa Mukama gy'agenda otuwaffe abaamukkiriza, so si bulokozi. Obulokozi already yabutuwadda. Yafa dda ku musaalaba, tagenda kuddamu kufa gwakubiri. Waliwo oluganda omu buli kira ng'agamba Yesu omuziza ku musaalaba. Yesu tagenda kudda ku musaalaba nate. Tagenda kudda ku musaalaba. Kati kiri eri ggwe. Ddala. Omulimu gwaggwa okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kwa Kristo. Kyekyo lwaki tuli balamu. Amiina. Kyekyo lwaki tulina essuubi nti twatuukirira maaso ga Katonda. Weewaawo. Tetugenda, era kyekyo lwaki lwe tujja wano okuyigiriza, tulina ebigambo bye tukakatako ne tugamba nti bw'oba osoma Bayibuli genderera kyaggwa oba tekinnaggwa. Ebintu byonna ebiri okusinga mu ndagaano enkadde byonna byatuukirirwa okuyita mwani mu Yesu Kristo. Kati gwe bw'obeera mu Kristo kitegeeza okola ki? Obirina. Amiina. Njagala otunuulire Abeefeso 2:10 tusomereyo. Abeefeso 2:10 lugamba kubanga ffe tuli mulimu gwe. Otyo. Abaatonderwa mu Kristo Yesu. Weebale nnyo. Olw'ebikolwa ebirungi. Tuli mulimu gwani? Gwa Kristo. Abaatondebwa mu kifaananyi ki? Abaatonderwa mu Kristo Yesu. Olw'ebikolwa ebirungi. Ebikolwa ebirungi. Katonda eyasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu. Kale bw'oba ng'omanyi okusoma Oluganda tosobola kugamba kintu ekyaggwa n'ogamba nti ffe abagenda ogenda okuyinga ekyateekebwateekebwa edda. Okitegeera kubanga ffe tuli mulimu gwe abaatonderwa mu Kristo. Olwedde omulimu ogwo gwakola mu ffe. Ye Kristo yakola omulimu ogwo. Okitegeera abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi. Olaba ebikolwa ebirungi Mukama wajja ng'abikola mu ggwe ng'omaze omukkiriza. Katonda yasooka okuteekateeka ffe okubitambuliramu. Kati bw'omala okutegeera ebyawandiikibwa bino mu kitangala kya Kristo, kiba kitegeeza nti kati ggwe olina kugonda. Amiina. Nti olina okugonda ebiragiro ebikugambibwa Yesu gw'osobola obikola. Njagala ogende mu kyawandiikibwa ekirala kiri mu Peetero ekisooka essuula 1:14. Peetero ekisooka essuula 1:14. Nabagambye ngenda kuleeta ebyawandiikibwa bingi naye birungi nnyo eri omwoyo gwo. Ng'abaana abagonda nga temwefaananya okwegomba okwedda okw'obutamanya bwammwe. Ng'abaana abagonda nga temwefaananya, tetwagala tuddeyo mu ndowooza ey'ensi nga tetunnalokoka. Tetwagala tube nga tukola ebintu ng'ate gye twava. Nedda, kati bwe tumala okutegeera nti tuli baweereza, tubaako n'enjogera gye twogera, tubaako n'engeri gye tukwatamu abantu ba Katonda. Kubanga Timoseewo ekisooka tugambye nti ayagala abantu bonna okusooka okulokoka
n'okumanya amazima. Lusome tulabe gye lugamba. Timoseewo 1:2 essula 2 olunyolo olwokuna. Ayagala abantu bonna okulokoka era n'okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Amiina. Katonda ayagala abantu bonna, si kkanisa yokka. Emirundi egisinga tugenda ne abayingira tubagaana n'abafuluma tukolaki tubalemesa. Naye atugambye mu lunyiriri luno nti ayagala abantu bonna okulokoka era n'okutuuka okukola ki? Okwo kwe kwagala kwe. Kitegeeza nti okwagala kwe kwagala kwe. Amiina. Nti kyakola naawe kyolina okukola ki? Kyalina okukola. Nti amagezi gakuweereddwa n'amazima n'okubeera ne leadership ne discipline olw'okuba otegedde okwagala kwa Katonda. Gwe okutuukiriza mu bulamu bwo ng'otuukiriza obuweereza ng'omaze okutegeera omulimu ogwakola ki? Ogwakuweerwa. Gwe ng'omukkiriza tolina kubeera awo nga tetegedde kiki kyakwetibwa. Amiina. Tusomereko mu Bakolosaayi tulabe omusajja wa Katonda ono eyategeera obuweereza. Bakolosaayi essula 4 olunyolo 17. Bakolosaayi essula 4 olunyolo 17 lugamba naye ye yaliwo nga byonna tebinnabaawo. Amiina. Era mu ye ebintu byonna mwe bibeererawo. Lugamba ssebo. Era mugambe osomye ani? Ongambe Bakolosaayi essula 4 olunyolo 17. Linda ndaba bagyensomye. Abakolosaayi oliwaye. Abakolosaayi essula 4 olunyolo 17. Olunyolo 17 kireka sigyensomye. Era mugambe alukiipo nti laba ng'otuukiriza okuweereza kwe waweebwa Mukama waffe. Abatulaba olunaku olwaleero tuli ku kigambo ky'obuweereza. Omuweereza ayitibwa yaluwa era lwaki ayitibwa omulimu ki gw'alina okukola. Muwulire owooluganda ono ali mu Bakolosaayi essula 4 olunyolo 17 agambye nti era mugambe alukiipo nti weekuumenga okuweereza okwewaweebwa mu Mukama waffe okukutuukiriza. Weekuumenga gwatulaba olwaleero weekuumenga mu buweereza okwakuweebwa kubanga bwe wayitibwa obulokozi n'oweebwa obuweereza obw'okutabaganya. Kati omulimu gw'olina gwakutabaganya bantu balala bategeere Katonda. Eriyo abantu bangi nnyo abatannategeera Katonda. Eriyo abantu bangi nnyo ababuze naye oweereddwa obuweereza obw'okutabaganya. Tukyeyongerayo, tuli kumpi kumaliriza. Tugende tulabe Apostle Paulo bw'ayogera mu Timoseewo ekyokubiri essula 4 olunyolo 7. Timoseewo ekyokubiri essula 4 olunyolo 7 lugamba nnwanye okulwana okulungi olugendo ndutuusizza okukkiriza nkukuumye. Kaakano nsigaddeyo engule eterekeddwa ey'obutuukirivu Mukama waffe gy'alimpeera ku lunaku luli asala emisango egy'ensonga so si nze nzekka naye era ne bonna abaagala okulabika kwe. Nnwanye okulwana okulungi olugendo ndutuusizza okukkiriza kunkuumye. Nkukuumye. Yes. Paulo buli muntu muweereza alina olugendo lw'alina okutambula. Olugendo lw'alina okutambula bwe lw'okubeera mu kukkiriza n'okumanya kiki ekyamuweerwa ekyamuyitibwa. Apostle Paulo yategeera kiki ekyamuyitibwa. Era bw'otunula mu bbaluwa za Paulo zino zonna ze yawandiika zitulaga Kristo. Okutegeera kwonna okw'endagaano empya okutegeera kwa Kristo Paulo yakuwandiika ng'annyonnyola Kristo kiki kyali. Atulaga nti yategeera obuweereza okubeera omuweereza okubuulira enjiri. Bwe tugamba nti oyitibwa mu buweereza kitegeeza oli muweereza. Bw'oyitibwa mu buweereza totuula butuuze eyo bakuweereze.
naye ojja okuweereza abantu abalala. Ate era obuweereza mulimu okwefiiriza. Katubonanga nti alwanye olutawanye okulwana okulungi kikyolwanyisa ekyo ng'ogenda okuweereza wajja kubeerawo ebizibu ebigenda okujja ojja kuba oweereza omwana alwadde omusujja oleme kugenda mu crusade obadde ogenda kuweereza sente zibuze ez'okugenda gy'olina okugenda kati olina okulwanyisa buli mbeera yonna omulaba esitaani gy'aba akutezeka gy'aba akuteeka mu maaso okwo kwe kulwana olunyiri luno balusoma nnyo ng'omuntu afudde naye bwe twali tukola study nze nafunye okubikulirwa okulwana kuno si lwakuba nti watambudde butambuzi lugendo lwa bulamu bwatambulira nedda ebyo ebintu ebijja bikukuba oluusi n'ovanga ovudde ku mulimu naye n'osalawo tolina n'ogamba lwankodde n'atukayo dakiika 10 kaŋŋende mpeereza eri awo Sister Suzette wuliriza naye bw'aba amaliriza n'agamba atya nti nwanye okulwana okulungi olugendo ndutuusizza olw'okukola ki olw'okukkiriza nkukuumye gw'olina okukuuma webale nnyo okukkiriza okwo kyekyo lwaki bwe nabadde ntandika nabasomedde timoseewo ekyokubiri 3 olunyiro okuva ku 15 paka 17 nga apostle Pawulo agamba timoseewo nti tolekanga ebyawandiikibwa bino birina okukola ki okuyigiriza n'okuluŋŋamya nti bikuwa okutegeera nga okuyita mwani mu Kristo gw'okkiriza era engeri yokka gy'osobola okutegeera ebya Kristo okuyita muki mu byawandiikibwa okulwana okwo okulungi olina okuperseveeringa olina okwewaayo tebigenda kuva buvi bibere mu swete oyinza nga watandika dde obuweereza ng'abantu bagaanye okuwera ekyo tekikuggyako mu baweereza ng'ogamba oli alina emmotoka enene yalina amafuta nedda ssebo ekyo tekiraga mafuta ekiraga amafuta n'obukulu mu buweereza kyekigambo ky'otegedde mu Katonda engeri gye weeyisaamu owulidde so si nti bali munnange balabika basaba nnyo okunsinga Katonda oyo omutegedde gwe wakkiriza Nowa yabuulira enjiri emyaka 10 mwaga ennaku dayo wenike 12 yalina abantu 8 abasingamu byali bisolo okitegeera 12 kati ekyo tekikutiisa ne bw'oba olina Suzette nga gw'obulira buli lunaku enjiri gwe oli muweereza ampuliza olunaku lwaliro tugenda kumaliza essome luno olusembayo bakolisa ekisooka essula 4 osome olunyiro olusooka n'olwokubiri bakoliiso ekisooka essula 4 osome olusooka n'olwokubiri omuntu asaanidde atutwalenga ng'abaweereza ba Kristo era abawanika b'ebyama bya Katonda era kigwanira abawanika okubanga abeesigwa era kigwanira abawanika okubeera abeesigwa gwe omuweereza ali eyo toyina kubeera ng'ojangalanya abantu oyina kubeera mwesigwa wano mu luzungu egambye nti let a man so account for us as of the minister of Christ, steward of the mystery of God. Moreover, it is required. Kigwanira. Ogwanidde okubeera omwesigwa gwe ng'omuweereza nga weewaddeyo olina okuba omwesigwa amiina n'obeera mu kkanisa n'oweereza ng'ate omanya toweereza mwana wa muntu wabula oweereza oyo eyakuyita olina okubala ebibala ddala ng'ebibala abantu babiryako bagamba mwami mubiru nno bw'abeera eri abeera kirala ate bw'abeera neena aba kirala ne bw'abeera ku mukutu abeera kirala naye ebibala byo birina okulabikibwa oli n'akiryako n'agamba nti ne bannange yeebazibwe Katonda ono gwe yakkiriza abooluganda twagala obeebaza olw'akaseera ke mutuwadde okubeera nga muwulidde ekigambo kya Katonda era twebaza Diaspora TV olw'akaseera ketuwadde netuwa omukisa gw'okubeera ku TV eno era abalina omukisa musobola okugenda bamaneja ba Diaspora TV ne mubalaba nammwe ne musobola okubeerako. Amiina.
tweyanziza tweyanze kaba Diaspora TV tweyanziza aba New Life of Cyberface tweyanziza the moves on the YouTube and Suzette back to the Bible truth namwe mu sharing share bannange okubeera omuweereza wa Yesu Kristo kya muwendo kya kitiibwa kyamaanyi nnyo tokoma bukomi wano n'atera ne bw'oba ovudde mu nsi muno empeera eyo Mukama agikuwa kati yonna embeera ebadde ekunyize oyinza ogamba munnange nze saasoma munnange nze sina kino ndedda Kristo agambye ebisaanyizo bye bino bw'omala okuwulira enjiri n'okkiriza mu mutima gwo owulira n'oyatula nti Yesu Kristo ye kabaka olwo ekyo kyekisaanyizo ekisooka ekyokubiri ng'onoonya ekkanisa ly'ettendekero erisooka okusomesa n'osoma ki Kristo kyali kyakoze naawe ekyo bw'omala okitegeera n'ofuluma ebweru n'olyoka naawe obuulira enjiri Mukama kyakoze Mukama awonya era twebaza Katonda olw'ekyo katusabe tuve ku lusozi Gileadi. Taata tukwebaza olw'ekisa kyo tukugulumiza tukusinza tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde tukwebaza olw'obugabirizi n'abo abadde batuwuliriza n'abatulaba Mukama ababadde abaweereza nga baggwamu dda amaanyi abaali mu kkanisa ne wabeerawo ebyakolewo ebitaali bituufu ne beesittala ne babivaamu tusabira emmeeme zaabwe okunywera kaakano tusabira ebigere byabwe okunywera kaakano ago amavivi agale gagigumira tuganyweza kaakano mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tubakoowola nate bakomewo buweereza tusabira ababadde abalwadde tutuma ekigambo kyo Katonda wonna we bali ababadde bali affected no COVID ababadde affected ne siriimu kansa wa buli kika diabetes sukaali bawonyezebwa mu linnya erya Yesu Katonda kigenda gye bali bawonyezebwe mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi taata wagamba nti ekyo ekizaalibwa Katonda kiwanguletera kwe kuwangula kwaffe taata tukwebaza kuba tutambulira mu buwanguzi mulinya erya Yesu Kristo eri omwami abadde talina ssente ng'akola nga bagenda omugoba mu nnyumba tekawo ekkuba watali kubo tulabye nga tubadde tusomesa nti obuweereza buno buyita mu bantu Katonda akozesa bantu kataata akozesayo omuntu oyo gw'oyogedde naye omuntu ono asumululwe mu bbanja liribadde mulimu omuntu oyo asumululwe mu mogeje ebadde eganye omuntu oyo asumululwe payment ebadde eyalonderemeseddwa mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi kabaka tusabira eggwanga muno mwe tuli tuleeta President Biden ne Kamala mu mikono gyo taata buli banaatulanga okuteesa leka omwoyo omutukuvu abaluŋŋamye byonna bye bakola mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi he shall favor us taata tukwebaza tetujja kwerabirira kusabira ggwanga lyaffe Uganda tusabira President Museveni ne baafuga nabo leka obwa Katonda bwerage mu mmeeme leka ekisa kya Katonda kirage taata abakyalire kyalira Uganda nate jawo okutya okubadde kuliwo jawo enjala ebadde esibiddwa Mukama kitange tusaba amakanisa okugulwa kaakano babadde basiba ebintu ebirala byonna babisumuludde naye ekkanisa ekyalemeddwa taata ekkanisa lyeddwaliro ekkanisa ye ambulance ewonya abantu tebajja kubeera waka babeere mu depression taata tukwebaza nti ekkanisa esumululwa kaakano mu linnya erya Yesu Kristo era tusabira n'abantu yonna gye bali abadde batalina kyakulya taata omutukuvu bafune ebyokulya mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi twebaza ayi taata wabanga eriyo omuntu eyandyagadde okwetwalira obulokozi leka emmeeme ye eggulewo Mukama kitange akkirize ekigambo kya Katonda asumulwe nate ajje mu bwakabaka bwa Katonda tukwebaza kubanga okitukoledde mu linnya erya Yesu Kristo tusabye amiina 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 mujjukire nti Yesu Kristo afuga era twagala okutuusa okusaasira eri abo bonna abafunye floods ddala Mukama akwate ku bantu abalina obusobozi basobole okutoola okuyamba abantu abo Mukama abawe omukisa olunaku olwaleero lubeere lulungi gye muli amiina mwebale kubeerawo mwebale thank you Diaspora TV mwebale tulavinga God bless you amiina ab'okumukutu